bwobanga oli mpya gwe muntu okusasa kujja wano wanuka omukono okulabi mugenda kusula kampuni gambe ekyokubiri ngenda kujanjaba enkanyanya mwena mudde buto nze ndi muzeeyo ndaba envi zonna naye bwondaba twangu ndye mbooko bwe nsala saawulindi ngenda mpi mu siniya 2 ninsoma siniya 4 ngituula kubanga bwebanga kusamba omupiira kulwaka oyiro ngenda kusiiga ka oyiro odde buto endanga muntu esigala ng'esoma emyaka 62 38 naye ng'abakulaba omuwala ng'oli ku myaka 20 bameka ng'oyagala kusiiga oyiro ku bwereere oyiro wangalu kamugule nga mulaba mpayo obukebe 2 bw'ameka obukebe 2 bwa kakaaga bwe gumu 2 kambasigemu omuntu okumera oki eki omukyala bw'omala kusala ebirevu eri Kampala mukadde otegeddeyo eri Tanzania oyisawo bwoti ntegeeza abafumbo tata abaana bwassako omukono wali ku birevu bwatawura bameka ng'oli mufumbo gye muli bw'omala kusala ebiki nawa gambe korolo kasibo mubiri muzee abuza akawunga kutuma wadde sika porridge ne bwe yagala okafumba ki naye kakugoya kakulya kasooli gamba kasooli naye kubanga tukubiramu ekirungo kiri atono kasooli supa gamba supa twegendereza ntumunyonyeza bulungi oluwadde meno okasimula n'okalaba mukafaanagano mata gaddala gamba mata bw'oba oyagala ka porridge akalimu ensigo z'ensujju ensigo zaki ko kafaanagana bwe kati ko ka mutwaro kalimu ensigo z'ensujju kalimu karotisi bano abasajja balina obuzibu n'amaka ba pressure bonna ogoya kano si kakugoya kano kakufumba n'okologa n'onywa kyekyenjawulo ekiriko emyezi ebiri yasooka nga nakavaawo ero nafuibwa obuhumbi ngo mu district 2 zokka nga 3 ez'emu Greater Masaka awo nasooka okuwola ssente zitali mu magoba n'afiirwa $8,000,000 mu myezi 4 abo nawola ssente omuntu n'omwana $2,000,000 ezitali mu magoba n'omwana Rosemary Musimbe n'omwana omnyuba okutandikirako ssente n'agaana okusasula ate omnyuba Rosemary n'abuwa muganda we n'abanga yabireese genda okubanja nga tubiriyo so kati nze nga mbayiga gamba atanze kutuyiga kati babala naye nga nkola ki bagatta nga ntoola naye nga ngatta ninga bakatawo tugenderaawo so kati tubadde nga tumukwata bibi abasumba bangi bonna banvumirira bye bunasooka okuwera ssente zitali mu magoba ne zibalemerera ne banfuukira ekizibu nyogera amazima mu maaso ga Katonda kubanga entesa yali eri eki musumba ngenda kukola $2,300,000 naye kola yakanyumba kaki nkuleka emyezi emeka ng'amanyi obwomyu omyezi 4 busobola kukavalinga ebbanja naye bwe bazitola kubanga baba balina ebizibu tubategeera omulembe gukyuka kati nefuuka empalana kati nindamu abalala gudu nagenda okubabanja ab'ebusoga ne bagamba tukitegedde pulezidenti yeyazukuwa twamulonda ekitongole kino kiri mu mukono gwa gavumenti nogu nga ate Katonda ekitongole kino kiri mu mukono gwa muzungu nogu esente zayimirizako ekitongole zino nzikoze n'emikono yange n'amaaso gange n'obwongo bwange ekitongole kino tikirimu na bbanja lya banka neki taliwo banka embanja byogera ne ku radio taliwo banka ebanja mu South Uganda teriwo ekitongole kino kyolaba nakitandika n'emitwalo ebiri ye kapito yoraba tumukusimba akatale k'obuwumbi obu n'atandika n'emitwalo emeka S stands for special then A anointing oil. It is Special Anointing Oil Uganda Limited. To register the mateka. Gama tukola chi. Point number 1.
tusookera ku bwongo bw'omuntu. Bw'oba oyagala gagawala, obugaga butandikira ku ki? Butandikira mu mutwe, butandikira mu bwongo. Gamba ebintu ebirala byonna byolaba wano, jjajja wange yeyampa akamyaka ate yakampeera bwereere. Akookubira akasajja kuyampa n'akola ennaku 40 ng'anyetika emmere y'obumyu okulabirira obulala. Nimala omwezi mulamba nampa akasajja, n'akolera akasajja akalina okuzaala mu kakazi ennaku ameka. Mukama n'anyamba akamyu ne kazaala obwana 7. 7 ogattako taata ne maama oweza mmeka? 9. Nitandikirawo nga omumyu mutunda mu kyalo enusu 10 meka? 10 meka? Kanitandikirawo. Mukama nga bw'ayamba. Bw'oba oli wano nga tonaba kufiirwa, togenda kugagawala. Buli mugaga yenna sooka n'afiirwa. Bw'oba tofiirwangako bizinesi, tofiirwangako sente, gwe emikisa y'okugagawala toyina. Gwete bunkyogedde. Nyogedde amazima. Bw'oba oli wano nga tebakubbangako, tokolako omudaala negufa, tokolako bizinesi ne bakufera, ng'oli wano osuubira okugagawala, gwe yeerabire. Nyogedde amazima. Awo n'ategeerera nga ndi wa mazima. Naye kubanga abanyayuganda tobasobola kubagawaza bonna. Haliko abalina ebitambo by'abanyina, haliko abaliwo ebisiraani, baliko omwoyo gw'okufiirizibwa. Bonna bwe bajja wakati bagala bagagawala olwo. Naye nga tukikola ki? Bebogera ku platform. Ate akamina akatute ne kafa. N'abaana bafa n'abantu bafa. Mulago bafa batu bafa. Tebatwalayo abalwadde buli lunaku. Mukitege kitegeeza. Bw'oba ng'otuta akamina ne kafa, kati otukufuula musango n'ovumira ku platform nkubanga akamyu kafudde. Akamyu kakoze ki? Kano mule yatwala akasoda kuleeta n'esumulukira mu kubo. Naga ebintu byaffe na soda yasumuluse n'ayiika. Abadde amusumula kubanga yamutwala ku piki ng'amutunda, soda n'afumulika. N'abeera ku platform ng'ebintu byaffe soda yonna yakoze ki? Ngulaba omuntu dukumusisa endumu mutadde mu kirasi ya milioni 2. Naye ng'ayombera kasoda ku 10,000 yakasumudde ne kakola ki? Gamba mpubira kwa nyize. Wadde kutegeera obujulizi. Gamba obujulizi. N'asanze buli musajja buli mukyala yagala gagawala. Olina okukola ebintu ebi. Ekirala olina okussaamu obugumikkiriza naye ng'omanyi w'olaga. Obugaga ebeera process. Tubukyalo muno bagagawala ekintu obeera ng'okizimba. Leero bwe ntandika n'obunyu 3 mu myezi 2 ngenda kuba nyina bumeka, mu myezi 6 ngenda kuba nyina bumeka, nkyetegekedde ntya? Halo? Maze emyaka 15 nga nsomesa abanyayuganda okulunda obumyu. Kwago wakanfuna leero. Ne nyina bwe natandika nabo nakati. Ate nyina batandika mu myezi 2-3 nayingiza milioni 10. Nyina omusajja yajja wano mu lockdown. Muki? Ni musomera business mu lockdown. Naye kati buli mwezi ayingiza milioni 8 mwezi. Buli mwezi. Ne nyina bwe amala n'emyaka 10 meka. Nga n'omumyu yasingayo okuleeta, yaleeta 30. Gama So kati bwe nambala okufuna ebintu ebyo byonna. Ninda abanyayuganda lwaki badduka mu Africa ne baddukira mu nsi z'omusenyu. Nindaba nga kisoboka. Netubawo kampani eyitandikako n'etandikira abanyayuganda emirimu. Ng'eyo emirimu bagenda okukola, ng'ebitugenda kukolera wano tusobola kubitwala mu nsi ezitootoolodde, sente ne ziva aweeru ne ziyingira mu ki? Katuka okutandika ekitongole n'enyiga ekibayita herbs and spices. Naye okutandika ekintu ekyo kampani ya South Uganda saagitandika kuyamba mukazi wange, saagitandika kuyamba omwana wange, n'agitandika okuyamba Abafirika. Halo? Sente nzaagala. Naye kati South Uganda tesinoonya sente. Nnoonya okulaba ng'omuntu ajja mu maaso gange. N'agamba Katema bwe naatandika okulunda obumyu, abaana basoma, nzimbye ennyumba, omukazi alya. Ly'essanyu lyange. Ekirala kinsanyusa. Mu lockdown baasiba boda ennaku nga meka, naye trailer bwe bazita ayingira tweziwera ng'enkumezi. Bameka naziraba nga zonna zeetise ebintu zibitikurra mu Uganda ne ziddayo nga tezirina kizeetise. Halo, ekirala ekinduma buli Muhindu wonna waali, buli Muchina yenna waali,
akola miliyoni 1 kudda waggulu buli lunaku. Zibiri z'amaaso okitunuleyo, zibiri z'amaaso olaba omuhindi wakolera, omuchina wakolera, omuhindi walina factory, awalina dipo, awalina supermarket omuchina, olabe akola sales za sente meka buli lunaku. Zibiri z'amaaso. Ani akirabye? Walabye ki? Mutanse kuba kusolooza. Kati bino akinoonyereza ninsanga ekireesa amawanga gali magagga bakola products bayiga kyayita value addition, bagattako ebintu omutindo ne babireeta mu Africa. Nindaba nga Mukama bwe yatwa ettaka lino lyolaba tusobola kulimirako herbs and spices, ntuzigattako omutindo ntuzitwala mu nsi ezitwetoolodde. Nintegeera nga anaagagawala, gamba anaagagawala, omusajja alimye akoze eki? Omutafuna akati sikonna basatu akatikamu. Nintegeera babangu oyagala gagawala ova ku business ya kitawo n'ennyoko gye bakola gwe n'okoleyo omulembe guno. Taata we yalema kitentumula bakita bati ava kabaali kyetumula nawe olesibye ku kyetumula, yali mu omwanyi nawe olesibye ku mwanyi, yali makasolo n'akaaba nawe ku mulembe guno oli mu kulima kasooli. Gamba nintegeera mu kunoonyereza nti taliwo omukazi yenna zukusaye base asobola kufuluma ennyumba nga talina kyayesiizeeyo. Halo mukitegedde? Haliwo omukazi asobola kufuluma ennyumba nga talina kyayesiize? Ntegeeza buno oba kulamu bati. Nintegeera akola bizinesi, akola ki? Ng'ekwata ku lusu lw'omukyala, kubanga tali omukyala ayagala kwogera emyaka ye emituufu. Nintegeera bizinesi etandikirawo. Ninga bwe ndima Rosemary ninkolamu ka oil akubayita anti-aging ate nga kakola. Kitegeeza ngenda kufuna abakagula. Alo? Ngenda kufuna abakasuubula nanga akoze factory nfune n'oyo alina ebiki akola atya? Ensi bwetyo bwetambula, alima afuna, agasseeko omutindo n'afuna, n'oyo aguze kakolesa n'aganyirwamu k'okutandika ekitongole kino. So kati nyimidde mu maaso gammwe basebe n'abanyabo, Rosemary ono woolaba tulina akatale kaayo, kubanga buli mukazi yenna mwesiize kola boota engalo. Osobola kuddamu n'omugula ate ngenda kumusala ebbeeyi agenda kuba wandusu 10,000 meka kasita Rosemary awera. Kitegeeza buli family egenda kubaamu akacupa kaki? Kitegeeza bagenda kulima Rosemary. Mwetegekera akatale weekali. Nintegeera bw'olima Rosemary ninkolamu ebinzaali. Buli hoteli yenna weeri basooka okugula ebinzaali. Buli mukazi yenna ategeera obulungi afumba emmere n'ewooma ayina kaateekamu mu kyennyanja. N'ente bw'ebanga y'amasavu n'ekyennyanja nga kyamasavu babaako kibongeramu kye kibayita spice. Halo? Kye kibayita ekirungo. Buli kyayi yenna weeri mu hoteeri okisookera wali ku lupapula bagenda ku shopping emmere haliwo spices, ebirungo bagenda kwongera mu kyayi. Kanintegeera kampani yaffe bwediringira mu bintu bwe bityo, ngenda kuwa Abanyayuganda emirimu abaki abawera omutwalo gumu 10,000 meka. Halo? Naye mwabo ngalo bafuna miliyoni 3.5 kudda waggulu. Ng'omuwala mulaba wali bamuyita kalo ayinza okuba 1,809 namukwasa region namba ate nga target ye ayina okubanga mu region eno ya ayina okukola miliyoni 40 buli mwezi nga zizze. Buza kubanga products zira bazigula otwala region zimeka okutandika n'omwezi gw'omukaaga ogenda kubanga otunda lole meka ng'ofuna sente meka. Amanya mpitibwa Narada Caroline, ndi administrator mu kitongole kino ate era ndi regional operations manager owa Northern Region. Ntwala regions 2, Choli ne Lango sub-region. Tubadde tulina exercise gye tugendamu nga tugenda district ku district nga tugenda tusomesa abantu nga tubajjanjaba. Kati saawa zino wenjogerera tulina outlets 8 mu Northern Region. Outlets meka? 8.
nenga buli product yatwala kutandika n'omwezi ogw'omukaaga ategedde bulungi kwakati abutegedde nga product yefuluma ng'afuna pennies meka buli mwezi agenda kuba ng'afiisa obukadde 48 ezo si zatu ezze nga kamishoni ye. Halo kitegeeza kiwa okutuuka ku ddala eyo tutobye sigamba otandikira ku bitiibwa faano ogamba ngenda ku ezo obaako wooyita. Tumukubire engalo z'amaanyi. Siraba akozze mu maaso gange okunyebaza bonna bajja n'ebizibu akamyu kalwadde omugongo akamyu okuzaala ate Rosemary nga tale yaraze kwebaza nagamba kateeba katukusabire president bakuwa omudaali ku kyokoledde abanyayuganda. Lindako nze munyayuganda yekka eyayiga okukola ebintu bino byonna ninkunga abaana mukono karaji mukono wa bwe bamala okwogera ngu mukono baloga nnyo basamize bazaanya matatu biki byonna ninga makanoonya abaana baabo bonna mbawe emirimu bwereere nimbayingiza mu factory nimbayigiriza okukola ebintu ebyo byonna ku bwereere sajjako omuntu n'ogu n'omwenu 10 anakikola abaana 180 yenze yekka asasula miliyoni 62 ku radio ne TV miliyoni zimeka nintegeka omusomo gwa bwereere omuntu nayingirira bwereere nasomera bwereere nakwata ku myu bwereere naddayo ate nomugamba obanga totegedde nemande kola ki nemande endala kola ki nemande endala kola ki okutuuka bw'olitegeera n'ogamba ekintu kino kiramu n'otandika anakikola. Ono ye Rosemary wandika mulabe wunyako ono Rosemary azibukula obwongo mu dakiika 10 meka kola bodi ogenda kulaba badayirabira esimu eri mu kaleege viigi ogamba esimu nagyerabidde ng'ogirina mu baaga n'otuma omwana kawunde maama nakamate abagenyi bazze genda mu kisenge ondeetera esimu yange wali kukabada najja mu bagenyi n'akaleega ka maama agenda kuyingira muntu genda kuduuka ondeetere fansida n'atandika fansida agenda kutuuka ng'ayimani fresh ng'omutwe so kano abazungu bategeragana amajaani bw'oganywerera mu China gazikukula obwongo ne balimba bana batusookerako mu ddiini nga bwe bakafuna bakateeka mu Bayibuli n'omu kitabo. Ani akateekako mu kitabo? Ani akateekako mu Bayibuli? Gamba lutegeera akati kano gamba kano tukeetaaga bwe tumala okukeetaaga kitegeeza buli mwezi twetaaga ttaani 15 okuyimirizaako akatale ka oyiro yekka. Twetaaga ttaani 15 endala ezigenda kuyimirizako ebinzaali. Twetaaga abanyayuganda 50% ettaka lya Uganda nga liruko Rosemary okusinga omwanyi n'ebikajjo. So ngenda mu palamenti Rosemary tugenda kumutongoza mu Uganda nga cash crop ow'omulembe guno ogwa after COVID generation. Rosemary tukolamu ebintu 10 meka tukolamu oil mumulabye tukolamu ebinzaala mumulabye tukolamu perfume tukolamu amajaani agasala amasavu tukolamu soda mwenna teeka ka soda kano so kanyweko ka 200 zokka kanywe kati kalimu ekirungo gambe ekirungo soko kanywe kikugambe ati bwe banga olemera se tosobola kuzisaamu nga ggwe nga gongo omuntu ng'ogenda kuzissa mu bumyu naye bakusabire ogenda kuzissa mu ki tebakwakalala nyogeddako nakubayita Rosemary Power 7 kalimu ebirungo 3 ebyamaanyi. 1 kalimu omulondo kalimu muki omulondo guyamba ki omulondo guzibukula emiswa omulondo guleeta amaanyi mu mubiri. Rosemary aziza omuntu okwerabiralabira ebirungo gabe ebyamaanyi anakawulidde nga business number 2 tugenda kulima ekibayita kamamayu tugenda kulima ekibayita lemon balm arwa muwanike. Twetaaga buli memba wa Sawo Uganda agenda kuba n'endimiro eyenkana n'olujja olulaba ng'esobola kuba miliyoni 1.3 buli mwezi. Kokuleeta omuddo gwa bika 6
ng'omuddo omulala ogusala buli myezi 2 Rosemary amala emyezi 8 n'osala olusala olukola ki awo n'olinda buli mwaka osala emirundi emeka gye tuli okugagawala sikyalunako ebeera step by ki bw'otandika kino n'ofuna mu losses tokita ddamu ogezeeko nate halo tugenda kubategeeza olunaku lw'okulunkinga perfume yaffe buli omu agenda kufuna akacupa k'obwereere omukuba mu lugoye amala ennaku ezi 24 hours ng'akawowo kakyalimu naye tumuganda kunaaba ate tugenda kulima ekibayita liiki gamba liiki ekemu y'akatungulu kano koolaba ekerwa ekemu buli myezi 3 ekuwa obukadde 8 buli myezi 3 osala amakoola tugenda kwa ekibayita sandra nga omukaza bw'omala okumukaza n'oleeta omukazi sawa Uganda tuyigiriza abanyayuganda okulima n'okulunda ng'olimira abafunda olundira abafunda n'ofunamu ssente okusinga balina acres 10 n'okudda waggulu mu ebyo tulina ekibayita rabbit keeping bw'oba ng'osobola kulya n'onywa kino ekintu mwaka okizimba bw'oba oyagala kugagawala obugaga babuwa obudde tegeera ne bw'otandika naye okutereka emisu kino ekintu ekizimba ekisanze n'abaavu kiri eki abaavu baagala ebinene balowooza nga babuka ne babituukayo abagaga ategeka halo abaavu batya okuswala ate ne baswala dda nga abagoba mu manyumba nga n'abaana waka batudde anasege abaavu batani bananvuma banyogeddeko ekigambo ate bwatuuka okuswala nga bamugoba mu nyumba bwatuuka okuswala nga abaana batudde awaka bwatuuka okuswala nga talina kyakuliisa abaana awaswalira ddala ngenda mu palamenti singa MP okutwalayo etteeka kulufulumya buli munyayuganda ntukusanga omaze omwezi mulamba tolidde ku nnyama y'akamyu tukutwala ku gombololo akamyu tubakwata matu bakwatawa gamba akamyu otandika n'omunyu buno 3 omugaga yatandika mpola omwavu agaana okutandika ati bwe ndifuna sente ndizimba ekinyumba kyengana n'etente enu otandika mpola n'otegeera guno omwezi bwe ntandika n'omunyu 3 buli kamyu nikanzalira abaana 8 omwezi oguddako omumanyi n'omunyu mmeka 24 bwe buddamu nibuzaala kubanga kamyu kazaala buli mwezi omwezi oguddako mmeka agenzemu omumeka agenda kubala emyezi 6 ng'alina omunyu 10 eyo bizinesi atandika naye omwavu ayagala twalako olubuto kazaale ku makya nomaliza nga kubanga kabadde n'olubuto akatadde emmotoka kafidde emmotoka obwana bafidde mu luli nibatanga kundeekandela gamba akamyu twetaaga obumyu 10,000 buli lunaku twetaaga obumyu 10,000 buli ki otandika n'omumyu bumeka n'akasajja kalwa akamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto akamyu kalyaki gamba neiba kalyaki ekusookerako ddala kalya ebikoola byaki tugenda kubawa ensigo z'emboga abalunzi baffe ab'obumyu abasevinga n'esawo Uganda so basewo nabanyo mwena abatulaba twebaza mukama tubategekedde omusomo olunaku lw'amande sawa 3 yiga okukola n'esawo Uganda webanga obwavu bukuluma bulope ku sawo Uganda otawanyizibwa okulima okulunda olina kikuluma mu bulamu oyetaaga kulya emmere ng'emmere ya sawo Uganda y'olya olya ng'ejanjaba omubiri ate ng'ezimba omubiri okulwanisa endwadde so bwanga oyetaaza emisomo yaffe osobola kugenda ku YouTube channel yaffe samu ekigambo sawo Uganda eri SAO Uganda official wagenda ku Facebook page yaffe samu ekigambo sawo bwanga otwetaaza enamba y'essimu gyaba eri wansi awo etambula ku screen eri 070 5 10 naye yenna yagala tukolera edduuka yagala kukola dipo yaffe kubanga tulina amajani tulina soda tulina akawunga
tulina ebintu bingi ebitukola nawe ng'obyetaaza kuba ku namba y'essimu eyo oba jangu tusingane Kyengera Buddo tukolere wamu. Abanyayuganda amakuutiza ekintu kimu kyokka, tegeera omulembe gukyuka naye Katonda takyuka. Tulina ebintu ebiri ku mulembe guno ze herbs and spices, ate n'ekirala tunoonye ebitugatta ng'Abanyayuganda si bye twawula. Mukama bampeera omukisa nga mujja olunaku lwa Mande ssaawa 3 Kyengera Buddo. Gamba akadu, gamba akanu.